Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when the morning I'm meeting Butcherman, the afternoon I'm meeting Rogadi, in the evening I'm meeting Odonga Romeo. So when will I work on other Teravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you have to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Rogadi, please come. This time you're not leaving these people in a group. Nabwe gutyo abayimbi basobodde okubeera nga babanaabira mu maaso. Chief Coordinator wa Operation Wealth Creation, Caleb akandwa naho fetumumanyi nga General Salim Saleh amunanga asobodde okubanga abagamba mbakooye kati ogwasooka yasooka n'akiteeka mu bbaluwa fenna gyetwagenda muso n'okubeera nga tulaba era bano n'abagamba mwenna mubaako kye mwetaaga mugende omukulembeze wammwe Eddie Kenzo era n'asaba Eddie Kenzo munnange abayimbi bo funa engeri gyobatangiramu okuntaataaganya n'emirimu gyange eno gyendi bansumbuwa bamazeeko emirembe mba ndi mu bino ono ng'ajja mba ndi mu bino ng'onajja kati wakati mu kufulumya ebbaluwa eyo tetwamanya bayimbi ki specifically bye yali ayogerako naye nga bangi nnyo abagenzeeyo abayitiddwa n'abatayitiddwa ne bakomediani bagendayo bapromota bagendayo babloga bagendayo kati omusajja n'agamba mbakooye era muberekeraawo kati lero tufunye omukisa okumanya abamu ku bayimbi ababaddeyo wabadde ayogera ku nsonga eno. Butcherman munfa abaddeyo, Omulangira Suuna munfa abaddeyo, Ragadi ng'omukulembeze naye abaddeyo. Era ono basobodde okubeera nga bamuyita ne bamugamba jangu onnyonnyole, jangu obitebye lwaki abayimbi be mukulembera bali eno, lwaki bamazeeko emirembe, basaba appointments n'obeerawo abazaagala ku makya, n'obeerawo abazaagala mu ttundu n'olweggulo bagende bakole. Kale Ragadi bwe ati bw'asobodde okubeera nga yennyonnyolako ku bayimbi abo. Some of the musicians that are here, this is work. No, work, they work people don't beg from me, by the way. No, they have never come to my gate. Maybe the Kampala people don't want to come. Yes. But it is just this organization that they've created. We have made everything formal. They were informal before. They have associations, they have federations, and the ones who come, they come in piecemeals. So as General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and now work. We're going to make sure, no one is going to miss that. Bring it to Guru. Every time I try to bring the money, they are cutting the legs and the arms and whatever. So, Rubangate Guru, Tente Kampala. So how do we collect all that money from Kampala to Guru? No, walk. You start walking and fight on the way. N'ekifulo ekisembyeyo ekigambibwa okuba nti nno omusajja ono yatodde akasente n'awaayo kiki ekyabaddeawo ku Serena ekya Fred Sebata. Yes, bagamba yatodde ettooke n'aliwaayo. Kati benna webito we bikyali, naye ng'abayimbi balina ebibiina ebyenjawulo ebibatwala. Balina Uganda National
Cultural Center, baina Uganda Musician Association, baina Federation ya Eddie Kenzo, baina n'ebirala bingi. Kati bino bonna tebasobola kuddukira eyo ate bagenda eri banonyayo akasente. Kyokka tuli mu festive season mutaligambidde nti ka deposit bakafuna dda balina ekyokulya bali eyo. Naye nsijjukira ensasage yaliwo Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu kuziika omugenzi Katolo Bwama yabuuka. Munnange n'agamba abayimbi mulekeraawo okweyisa nga babeega. Biri ebintu byammwe music wamwe na buli kimu ate lwaki mutandika okweyisa nga babeega. Abayimbi baavaayo ne bamutabukira era nga bakulemberamu kwaliko Eddie Kenzo, Waiki Benda n'abalala. Kati saawa zino eno statement yemu yeefuluma mbakooye mumazeeko emirembe biki ani gwe bakoowa ne maamawo oba taatawo bw'ojja leero n'omugamba mpaayo 5 ne mutuntu mpaayo 5 olweggulo ne waba ziina akugamba naye bannange onfudde banka maamawo kitegeeza naye atuuka ekiseera nakoowa. Kati kaakati ono atabazaala ono ate abatuma mu byakuyimba olowooza ki ekiyinza okubeera nga kiddako. Waneena amawulire gasobodde okubeera nga gafuluma ne galaga nti nno ebbago oba etteeka ku copyright process yatandise mu kabineti basobodde okubeera nga bakisindika mu minisita w'ebyamateeka ate oluvannyuma bakijjeyo bakitwale mu palamenti. Naye abayimbi era tebannakira bamusuubi. Omusajja ekyo kye yabagamba lekiraawo kuba muneeyisawo mutyo mujja kubanga babeega. Lwaki omuntu abafuula babeega ku kyammwe? Agamba byatugamba tabimanyi. Kati noono agaseeko ettaffaali okubaanukula bakooye. Nze Segawa Mulishira. There is a new catchword which has which I have developed which says Rubanga Tegulu Tete Tekampala. So our job is to use me. You use me to pick the money from Kampala